Yes, Pro Gen Media tematuye omukulu General Muhoozi ng'amaze okutagalira mu speech gye yali awa ku mukolo ogwa kyabazinga ow'ebusoga ate kyaddaaki omukulu Frank Tumwebaze yavuddeyo n'amudifendinga. Mu mbeera eno omukulu Muhoozi yavaayo n'agamba mu speech ye nti awadde kyabazinga ente 10 era n'alagira kyabazinga nti ayitireyo mu faamu ye asobole kubanga azijjayo. Ekintu bannayuganda abasinga abagoberezi b'ennono kye bataatwala nga ekyobuvunaanyizibwa wabula ekyokutyoboola eddembe ly'omuntu oba eddembe ly'obwakyabazinga naddala omuntu ng'oyo atuula mu ofiisi bw'etyo. Bagamba nti omukulu ono yayisaamu kyabazinga olugaayu, teyamuwa kitiibwa okubanga amulagira okubanga akima ente mu ffaamu ye nga ye mu kifo ky'ozzireeta. Naye Frank Tumwebaze yavuddeyo n'atandika okudifendinga Muhoozi n'agamba nti mu culture oba mu ggwanga ery'Abanyankole bo nga bo kasita bakuwa ente baba baagala omuntu gwe baziwadde ajje azeekimire. Kigendererwa ki? Nti ye asobole okulondamu ente z'ayagala. Osanga bo bwe bapaakingira ente ne bazitikko zikuleetera oyinza obutazisiima naye ggwe kennyini we weetuukira osobola okulondamu ente z'oyagala. So omukulu Frank Tumwebaze bw'atyo bwe yabadde adifendinga Muhoozi eri bannayuganda ababadde abakambwe. Naye nga bino byonna n'omukulu alina okwebeereramu Muhoozi yennyini ategeere nti speech zino abantu bazeetegekera. Toyinza kwogera bwogezi statement bw'etyo ng'ate tosoose kwebuuza oba tosoose kukitegeera lwaki okyogera. At least kinnyonnyole nga tonnakyogera. So si bantu kuvaayo kudifendinga yadde oluusi oba okikoleddemu ensobi wabamu oluusi abaagimanyi ng'agikoze naye olw'okuba nti bagezaako mubikkirira ne batandika okuba nga bamuwolereza. Pro Gen Media.